Pola. Pola.
bwatuuka ddala nti twabaddeyo. Twesimye mulabako banga ddene baga kabaka waffe mulwadde taliiyo naye kati twesimye mulabako kubanga mulamu badde nfunye omukisa okubanga akyengoddeko bigo mulaba kuba mbadde sisuubira nga watumanyi nti wabeerayo bigo tebiraze nti tasobola kugamba Ssekinnoomu nti nzija mu kitundu kyammwe naye twesimye okulaba kabaka waffe nga mulamu kizzaamu amaanyi. Twesimye ku nsonga z'akaazi eby'ettaka ly'ekaazi lino tebaagala otutwalako eri abasikawutu baali wamba bazimbi yabayimiriza baagaana bakanya kuzimba buzimbi kati abadde azze zisolovinga kati tetumanyi kiddiriro oba banayimirizibwa oba simanyi naye tumwagala nnyo omutanda waffe tumwagala nnyo 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 nga wokiwulira ye agudde bugu nga kibwatukira naye tukoze bulungi okujja lwa nsonga ng'amazima ettaka babadde balimalawo libadde liggwawo era tweyanziza nnyo tusiimye mwebale tuletera kabaka bannaaye tusiimire ddala mwebale nnyo naye ye kabaka tumulabye akyali mulamu akyali mulamu okulawula kwempa bo bakole birala okulawula kwempa nti bo balina okubanga bali amukanga bukyali abogera ebigambo kakatali ye kabaka wali mulamu mulabyeko tumulabyeko fena wano ekaazi azze n'afuluma mmotoka bulungi n'atuwubirako ne kajjambo tulabula ababbi b'ettaka wano ekaazi ebusaabala nti ettaka lya kabaka teribbiwa ettaka lya kazi teribbiwa era yonna ateekamu ssente ajja kuba agula mpewo lwa nsonga nti era ajja kuteekamu ssente era ettaka liddemu ssente zijja kuba nga zigendedde bwereere. Ngenze Miro Musa ndi musajja wa Mamba mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo 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 okubanga ndabye ku mutanda wange kabaka mwali kabaka mulamu kabaka talina buzibu bwonna ensonga eriwo ababbi b'ettaka besonyiwa ettaka ly'obwakabaka ebintu by'obwakabaka babyesonyiwire ddala bye byange mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo 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 okubanga olunaku lw'olwaleero ndabye ku mutanda tubale tuwulira nti kabaka taliimu biki naye mwali talina buzibu bwonna amanya gange nsigadde nze Miro Musa. Ssaabasajja kabaka mu ttuntu lya leero tereza akakooti tutandike akyatereza obaledde oŋŋamba Ssaabasajja kabaka mu ttuntu lya leero asiimye n'alabikako eri Obuganda nga alambula ebikolebwa ku ttaka lye ery'ekitundu ky'ekaazi. Ettaka lino mu 1948 obwakabaka bwaliwaayo eri abasikawutu n'emirimu gyabwe naye nga mu kuliwaayo bwaliweerayo ku nkola ya liizi nga liizi eyo ebadde ekyaliko ettaka eryo lyamala ne liwambibwa ne ligenda mu gavumenti ne limala ate ne liddira obwakabaka mu 1993 naye nga likozesebwa bannaffe abasikawutu. Bannaffe abasikawutu bakola embeera etaweesa abasikawutu kitiibwa mu kiseera ekyo ne ettaka eryabaweebwa okukola emirimu gy'abasikawutu ne balisalaasalamu ate ne batandika kuliguza abantu Ssekinnoomu. Abantu Ssekinnoomu bazze ne basaawo ebibira ku ttaka eryo ne bazimbako amawoteeri ne bazimbako ebifo ebitali bya busikawutu kwegamba embeera neebanga eri bwetyo era obwakabaka bwa Buganda embeera eyo ne bugikwata ekisooka ne bugitwala mu kkooti ekyokubiri ne bugitwala ewa Commissioner Land Registration akulira eggwandiisizo ly'ebyapa byonna mu Uganda. Commissioner omwezi oguwedde abo abaweebwa abasikawutu ebyapa Commissioner yabisazaamu n'agamba tebyayita mu mitendera gya Bwakabaka
era n'abisazaamu ebyapa byonna ebyali byasalibwa ku ttaka ly'abasikawutu. Yembeera ebaddewo era ebadde egulumbya Obwakabaka omutwe, naye tusanyuse nnyo leero Ssaabasajja Kabaka ye mwennyini bw'asituse n'ajja n'alambula ettaka lino, n'alambuzibwa n'alabibwa ebibadde byonna ebigenda mu maaso, era tusanyuse nnyo, yeebazizza nnyo ekitongole kya Buganda Land Board olw'emirimu egikulembeddwamu okusazaamu ebyapa, ate era n'alagira nti enkola yonna erwanirira ettaka lino egende mu maaso lisobole okudda mu mikono gy'Obwakabaka, ate era n'abasikawutu basobole okuddizibwa ku mulamwa nga byonna bye bakola bigoberera enteekateeka ey'Obwakabaka kwe bwasinziira ne buwa abasikawutu ettaka lino. Twongera okukubiriza abantu bonna abeesenza ku ttaka ly'abasikawutu, ekisooka ebyapa ebyo ebyabaweebwa byasazibwamu, n'olwekyo bonna beeyanjule mu Bwakabaka bwa Buganda era bajje n'ebiwandiiko byonna ebyabaweebwa abasikawutu. Ate era twongera n'okukubiriza abantu bonna mu Uganda n'ebweru wa Uganda titeka kutanda n'oguzibwa ku ttaka lino ng'oguzibwa omuntu yenna oba ettaka lino teritundibwa, ettaka lino lya Bwakabaka. N'abasikawutu abaali baaliweebwa olw'emirimu gy'ekisikawutu egyalina okukolebwa, n'olwekyo waliwo ababuzaabuza abantu ti jangu ogule wano, jangu ogule wali. Kituufu ettaka ddungi naye toyonoona ssente zo, bw'onaagula ojja kuba oguza empewo. Ettaka lino obunene liri yiika 12 eryaweebwa abasikawutu, era yenna abadde mu nkola ey'abasikawutu n'emirimu gy'abasikawutu amanyi bulungi ekifo ky'ekaazi nti bakampingayo, abasikawutu bajja ne bagumba eyo ne bayigirizibwa, abaana abo ne bayigirizibwa emirimu egy'enjawulo. Wabadde wabeerawo ekibira ekirungi ennyo, ekibira ekyo nga kirimu ebika by'ebinyonyi ebisukka mu 100 era nga n'abakola ebyokulambula ebinyonyi bagendayo mu footfoot kye tuyita bird watching. So ebyo byonna unfortunately ekyembi nti kaakati bisaanyiziddwawo, ekibira kigenze, naye ate ettaka Obwakabaka bujja kwongera okulirwanirira bukakase ti abalisengako nga bayise emitendera emituufu.